Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa Mukama. Weewaawo nga tulwanawo kubanga tuyingira obwakabaka bwa Katonda. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Tulwane tuwe Katonda waffe kikumi ku kinne waakyo kubanga tayagala 99 wabula atwagala 100% mu bwakabaka bwe okubanga tubuyingira. So nsaba Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga bw'ali omulamu. Nsaba ekiseera obulamu bwaffe Mukama atuyambe, atubikkule amagezi n'okumanya n'okutegeera. Abooluganda, Sitaani aleme okutubba okuwakana naye tukkirize okutereezebwa kwa Mukama kubanga the Lord is correcting us. Tuve gye twabulira tukomewo makubo ga Katonda, tukole nga bw'ayagala, tuleme okugenda mu geyeena. Bw'atyo Mukama abampeera ekisa mu linnya erya Yesu, nga tufuba nga tugezaako okuba nga tutereera tusobole okuyingira eggulu abooluganda mu linnya erya Yesu. Ku nsonga ez'enjawulo Mukama waffe Yesu Kristo zajja atukolektingamu, bazajja atutereezaamu engeri gye twabulamu. Ate leero batugamba ku ngeri ya pampa oba diapers ez'abaana ba bebi abazadde ze tusiba abaana oba ze musiba abaana. Era nga tusookera mu Isaaya 5:13, Bayibuli eyogera n'egamba nti abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya, n'abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala, n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse. Mukama atugamba nti abantu be tugenze mu bunyage olw'okubulwa okumanya. Sitaani anyaze amagezi gaffe, ffe kye tuyise simpowe oba tukitutte okutwala nti obulamu bugonze oba obulamu bwangu. Abooluganda, Mukama agaana abazadde mulekelawo okusiba abaana pampers oba diapers. Muwulire, mugondere eddoboozi lya Mukama kubanga amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri ggwe. Lwaki Mukama agaana pampers zino? Pampers Mukama agamba nti zirimu chemical ezirwaza abaana oba ezoonoona abaana baffe nga tuzibasibye. Ate ebiseera ebisinga n'ebintu bino omubi byakola mu nsi ey'omwoyo, ebintu bino Katonda byatuggyako bibeera marked oba bibeera birambe ne 666. So mu nsi ey'omwoyo omuntu n'obeera nga walambibwa dda ne 666 naye nga tomanyi lwaki. Okozesa property za devil oba okozesa ebintu bya Sitaani by'atayagala, ebintu bya Sitaani Katonda by'atayagala. Bw'atyo Mukama atugamba nti tuteekeddwa abaana kubanga tubasiba nappi. Okuva edda n'edda nga bwe twakolanga, Mukama atuzzaayo mu makubo ge. Abaana mugulenga kotoni, nappi za kotoni ze muba musiba abaana oba ze tuteekeddwa okuba nga tusiba abaana Katonda z'ayagala. Naye pampers tulekerawo okuzisiba abaana. Mukama ayagala tuddeyo mu gali amakubo amakadde. Tuleme okwonoona obutonde, tuleme okubanga kugamba tukozesa ebintu Sitaani ng'atulimbalimba nti ebintu bigonze naye ng'atwaza abantu mu geyeena. So ne tugenda n'obeera era bw'ogenda mu Abakkolinso 2:2 Bayibuli eyogera n'etugamba nti Sitaani alemenga okutwekulumbalizaako kubanga tetuli ng'abatategeera nkweze. Kati ezo zonna abooluganda Mukama atugamba nti nkweza Sitaani. Kyemuva mulaba nga tugamba okubivaako kubanga bigenda kutwaza abantu mu geyeena nga mubirabanga ebyokusaaga. Bw'obeera ogenzeeko mu Okubikkulirwa 12:10, Bayibuli eyogera n'egamba nti ne mpulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Ezo zonna ennyiriri Mukama azituwa lwaki? Kutulaga kiki ekiriwo oba ekituukawo nga tukozesezza ebintu bya Sitaani. Buli bw'okozesa owooluganda ekintu kya Sitaani ogenda kuba ng'oloopebwa mu maaso ga Mukama.
era sitaani agenda kubakaayanira omwoyo gwo lwa kintu ekyo ky'okozesa nga kiki. Kati awulidde olina okuba ng'okyuka okole Katonda ky'ayagala. Tuve ku bintu bya sitaani, tuve ku items za devil, tudde ku bintu bya Katonda, tuddeyo mu makubo ag'edda. Mukama waffe Yesu Kristo akomawo kyava atutereeza tusange nga tusaanidde. Abaana ba Katonda tukyuke, tukole Katonda ky'ayagala. Mukama tugonde, kubanga awatali kugonda teri agenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Bwe tutennenya ebintu bya sitaani Katonda byatuggyako leero, toyina bw'ogenda kwewolereza na kwegaana mu maaso ga Mukama ng'omaze okufa oba ku lunaku olw'omusango. Bwe kityo nga tuvudde ku pampa z'abaana, Mukama abakyala Mukama atugaana okukozesa pads ze tukozesa nga tulwadde oba mu monthly periods. Abakyala tulekeraawo okukozesa pads. Tulekeraawo okukozesa pads kubanga Mukama tazaagala. Mukama ayagala tubeere nga tuddayo mu kkubo ery'emabega oba ery'edda. Nga bwe mulaba nti bajjajja baffe oba abantu baffe ab'edda, paadi zitandise ku mulembe guno. Abantu b'edda baakozesanga bintu birala nnyo. Eryo ly'ekkubo Mukama ly'ayagala tubeere nga tuddamu, kubanga sanitary pads zino emabega waazo ezisinga zimaakingiddwa ne 666 lwakuba abantu tebasobola kukizuula, ate abamu bajja kuwakana naye ate nga ge mazima. Abakyala mulekerawo okukozesa pads. Kubanga Abaruumi 12 ayogera n'agamba nti olunyiriri olusooka, kyenvudde mbegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Abooluganda tuweereze Katonda n'amagezi, tuweeyo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu ate entukuvu mu maaso ga Mukama. Yeekaalu za Katonda tuleme okuziteekako ebintu ebitasaana. Tuleme okuteeka ku mibiri gyaffe ebintu ebitasaana, ebintu Katonda by'atayagala. Abakyala mulekerawo okukozesa pads. Bangi baneebuuza kati tukozese ki? Ebyo ebintu byonna sitaani abireese kujja baana ba Katonda mu maaso ga Mukama bagende mu geyeena. Y'ensonga lwaki Bayibuli tugambe tuleme okuba nga abatategeera nkwe za sitaani. Mukama ayagala tukozese, tugule butawero obwa kotoni obutono. Ng'era bwe mulaba abaana bw'atugambye nti tubasibe nnappi abato, naffe abakyala ayagala tukozese nga bu cotton towels obutono. Tugule nga butawero obutono bwa kotoni bwe tubeera nga tukozesa mu monthly period zaffe oba nga tulwadde, nga tugenze mu mwezi ng'abakyala, naye tulekerawo okukozesa pads. Mukama atujja mu kubula gye twabulira, kubanga Bayibuli eyogera n'egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Naye ate alina w'agambira nti bw'onaagaana okumanya, bw'onaagaana okuba nga naawe omanya kyakugamba, naye alikugaana ggwe. So mbasaba tuwulirize, mbasaba tugonde, tukole Katonda ky'ayagala. Tuddeyo mu makubo Katonda gy'atwagala abooluganda bakyala bannaffe mwenna. Temuddamu kukozesa pads, wabula tugule obugoye bwa kotoni. Buli agula kotoni ne bwe bannappi ne bwe luba lugoye ne bwe kaba kattawiro, oyina okunoonya 100% kotoni oba kotoni nga ali 10 ku kinne waakyo gw'oteekeddwa okuba ng'okozesa. Tokozesa matiriyo endala yonna wabula kotoni yekka abooluganda, eri abakyala n'eri abaana abato. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa. Mukama tumuwa 10 ku 10 mu bulamu bwaffe, tayagala 99. Tweweeyo mu maaso ga Mukama, tuyite mu kkubo ery'effunda tusobole okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Bingi bye tukyalina okuvaako ng'abaana ba Mukama, kubanga sitaani abadde yatunyaga. Naye Mukama ng'atuyambye okutubikkulira enkweze, tukyuke tugonde, tukole Katonda ky'ayagala. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa,
abagonza emitima gyammwe ku lw'okulabula kwe, kubanga kaseera katono nnyo agenda kuba atuuka. Tetumulowooleza mu future, naye buli olukya na buli oluziba lowooza nti akaseera konna atuuka. Kubanga bw'abeera wakutuuka tekimwetaagisa lunaku oba ssaawa nnamba. Bakugamba mu lutemya lwa liiso agenda kuba alabibwa buli muntu, agenda kuba atuuse nga buli liiso limulaba. So bw'anaakusanga n'ekintu kyonna kyonna nga property ya devil, tosuubira okukwakkulibwa, tosuubira nti agenda kukutwala. Abooluganda ne bw'oba mu kkanisa ng'osinza nnyo, ne bw'oba osaba nnyo, ne bw'oba weegayirira nnyo, ne bw'oba oyimba omwoyo nakka, bw'otaaleka ekintu kikwatagana na sitaani oba property ya devil yonna, togenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda, kubanga agamba mu bwakabaka bwe temuyingiramu kitali kirongoofu. Mukama abampeera omukisa.